kandi turabazanira inkuru nziza kuva mu banyarwanda bo mu bice byose bitandukanye muri Uganda, kandi tukaba twaje ahangaha kubera ingingo nyamukuru yo guharanira agaciro kacu nk'abanyarwanda muri iki gihugu, kubera yuko hari abantu b'abanyamakuru bari ahangaha. Straight away ndaza gukoresha ngira ikiganiro murakizi. Okay. Okusokera ddala abasebo ne banyabo abali mu bendo lino ebye kitundu kino Mityana ne Kiboga, tusanyuse nnyo okubanga tubasanze era tubebaza nnyo okubanga mwawulidde message yaffe omubanga musobola okubeera nga mutukuuma okutulinda muwulire ki kye twogera okutuukira ddala essaawa zino okuviira ddala essaawa zino atufudde wano, era mbadde mbasaba twekubireko mu ngalo. Abantu b'Nakaseeta oba bannakaseeta abali wano, okusookera ddala mbadde njagala kwebaza mukulu Kalaani ndowooza situkako kwebaze okubanga wasobodde okubanga wamobilizinze abantu mu bungi buno bwe buti mu kitundu kino okujja okuwulira amawulire amalungi agakwata ku nsonga ezibakwatirako ddala ez'eggwanga lyabwe. Eggwanga lyammwe ndowooza mulitegeera bulungi era kyemuva mwazze wano okubanga mutwaniriza abantu abaleese amawulire agakwata ku ggwanga ly'Abanyarwanda. Amannya eddoboozi abamu abadde temumanyi nze bampita Oweekitiibwa Kayitana Simon, era nga nze Magulu Nyondo bwe yasiima nkiikirire Abanyarwanda mu lukiiko olukulu lwa Buganda, era nga bwe mundaba n'Abanyarwanda mu ggwanga lyonna nabo ne baddamu ne basiima olw'ensonga enkulu ennyo gye tuliko ey'obutuuze, era ne bampa ddamula okubanga nsobola okubakulembera mu nsonga ez'okubanga bafuna obutuuze obuyimiridde mu mateeka. N'olwekyo nze ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti waliwo abantu sayidi eno, abantu abagunjufu abawulira ensonga ezikwata ku ggwanga lyabwe ne basituka ne bagamba nti katugende tuwulirize ebigambo abasajja bavudde e Kampala abamu be mutamanyi biki bye boogera ku ggwanga lyabwe. Wano kimanyi bulungi nnyo nti engeri gye mutudde muli bantu banjawulo, mwine enzikiriza za njawulo mu nsonga y'eddiini n'ey'obufuzi. Ensonga gye tuliko si nsonga ya byabufuzi wabula nsonga ya bunnansi. Wamuntegeera bulungi? Ffe tetuzze kuwagira muntu yenna oba kusabira muntu yenna kalulu, tuzze kusabira Banyarwanda nsonga yaabwe, kubanga ewagirwa buli muntu yenna ali mu Uganda awulidde amawulire amalungi gano ge twogera. Wano nkimanyi nti abantu abali wano mwenna muyina ebibanja era muyina n'amataka, era nkimanyi bulungi nnyo nti ebbanga lyonna lye mubaddewo wano mubadde mumanyi nti muli Bannayuganda. Era buli Munyarwanda yenna si mmwe mwekka, naffe okusooka wali tumanyi nti tuli baki? Bannayuganda. Naye waliwo ensonga ezizze zibeerawo nga waliwo ebintu eby'enkizo ebya buli muntu yenna omunnansi byandibadde afuna, ng'Omunyarwanda bw'agenda okubifuna bamugamba gwe sooka odde wabbali
kubanga oli muki oli munyarwanda. Ekitundu kino kyetulimu kimanyi bulungi nnyo, era kyekitundu ekimu olutalo lwa NRA mwe lwatambulira, lino ebbendobendo, era waliwo abantu bangi nnyo mummwe abamanyi ebyafaayo by'olutalo olwo. Oba oli awo muyinza okuba nga waliwo ne baganda bammwe oba bazadde bammwe abafiiramu oba abaweereza abalwana ennyo okulaba nga gavumenti eri mu buyinza etuuka ku kyerekesaawe era kyeyafuna. Mu bigambo ebisingira ddala okuba ebyali ebikulu ebyaleetera eggwanga ery'Abanyarwanda n'Abaganda okubanga beetaba mu lutabaalo olwo, Abanyarwanda bo baali balwanira bunnansi. Ndowooza ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Obote ng'amaze okugoba abantu mu Western Uganda, nga abantu babazizaayo e Rwanda nga bagamba nti Banyarwanda, nga batuuse n'e Rwanda nabo abamu ku bo nga babaawuddemu nga babagamba nti mwe mudde wano mwe muli baffe kubanga muri kodisi tubayina, mwe muddeeyo wali, mwe temuli baki, temuli Banyarwanda. Abantu ne basigala ku wakati b'Abanyarwanda. Hisitole eyo abasajja bakulu muyinza okuba nga mwagiwulirako, era waliwo bangi nnyo abaafiirawo, abaafiira mu mbeera eyo nga gavumenti zombi zibeewakanye nga tebalina we bakola ki, gye balaga. Abantu abo babayita stateless oba babayita momboze, abantu abatalina nsi we bakola ki, we bali. Mu mawanga gonna mu nsi yonna yonna kintu kya bulabe nnyo okukwata omuntu n'omugamba nti talina bunnansi, nti talina waava, ng'ate Katonda yamukola ki, yamutonda n'amuteeka wamukoze ki. Kati omuntu oyo okumugamba nti gwe toyina gy'ova era tosaanidde, ekintu ekyo temulanga kya bulabe nnyo. Nkimanyi bulungi nnyo nti wano muyinza okubaamu n'abantu abawagizi ba gavumenti eri mu buyinza, naye ebigambo bino tetugenda kukwatibwa nsonyi nga tubisomesa abantu baffe okubitegeera. Olwaleero ensonga lwaki tusituka ne tutambula ne tutalaga eggwanga lyonna erya Uganda nga tusomesa abantu baffe embeera egenda mu maaso ey'okubanga abantu bagenda kufuna endagamuntu, era nga buli munyarwanda yenna yenna eyali afunye endagamuntu kyayinza obutagifuna okuggyako ng'asabye obutuuze, kye bayita naturalization, ng'osaba obutuuze naye nga obutuuze bw'osaba w'obusaba waliwo abakubuuza obadde olina butuuze eki, naye nga gwe kennyini asaba obutuuze, tolina butuuze bulala bwe wali okoze eki, wali obadde nabo, nga tolina butuuze bw'ogenda kuzzaayo then olyoka obufuna obutuuze obwaki obulala. Ensonga semasonga ey'abantu okuba nga balina eddembe lyabwe ery'okubanga oyina ekibanja oba oyina ettaka, buli muntu yenna yenna ennaku zino bw'oba oguze ekibanja oba oguze ettaka weetaaga endagamuntu eraga nti oli munnansi oba oyina w'oyimiridde. Omuntu bw'akuggyako endagamuntu kitegeeza aba amaze okuggyako buli kimu kyonna kyonna ky'okoze okuva ebbanga lye wazaalibwa okutuuka ku myaka gy'okoze eki gy'oliko. Ensonga eno tulina bannabyabufuzi abali mu kugizanyiramu, abali mu kugibalaatereramu, nga bo baagala kubeera nga balimba abantu baffe, eggwanga lyaffe, community yaffe y'Abanyarwanda, nga purobulemu eno egenda yeeyongerayo etuuke ku kiseera gyegenda okubwatuka nga bwe mulaba bbomu bwe zikola ki, bwe zibwatuka. Omuntu asita omugoba n'omugamba nti wano wooli si w'osaanidde okubeera, aba agenda kubeerawo, aba agenda kufa. Kati omuntu bw'aba nga akusindika nga akutwala ku kisenge obeere nga tolina amaanyi, naye ng'olaba tolina w'olaga, kiki ekiddako?
olina okwerwanako mu mbeera yonna yonna obeera olina okukola ki mu kwerwanako zezimu ku ntalo ezibadde zibeera mu mawanga gano aga Afirika ag'abantu abagezaako okubalaata nga bazannyisa ensonga enkulu ey'obwakatonda obutuuze nga bagezaako okugikola ki okugizannyisa. Wano ndabawo abasajja bakulu balina abaana baabwe tebalina wawe nnyini we bayinza kulaga ssaawa eno singa oba ogambye nti si bannayuganda. Era abavubuka kino kye kiseera ekyokuba nga muyimukiramu wamu abalina ku mbavu abalina amaanyi okuba nga mutambuza enjiri eno okubeera nga mutegeeza buli munyarwanda nti awagire ensonga gye tuliko, ensonga y'okukyusa akawaayiro 10 akajja abanyarwanda mu constitution ekabafuula emmomboze mu ngeri y'olukujjukujju. Ensonga gye tuliko si ya byabufuzi, ensonga yakulwanirira ddembe lyaffe mu mazima n'obwenkanya, eddembe Katonda lye yatutonderamu lye yatuwa nti gwe bw'oba ozaaliddwa mu nsi, ensi eyo gy'ozaaliddwamu yeyina okubeera ensi gy'olina okubeeramu, era yeyina okubeera ensi gy'olina okulwanirira mu mbeera yonna yonna. Tukoze ebintu bingi nnyo, abantu balina amataka, abalala balina bizinesi zaabwe ze bakoze. Essaawa eno waliwo abantu by'obufuzi abafudde abanyarwanda nti ffe tuli ekizibu kya buli kintu kyonna kyonna, nti olwaleero gwe yabadde alina okulya emmere ssaawa 7 wagirese n'ogamba nti nedda ajja kulya kyeggulo naye nina okusevinga nsasule akayumba nsasule amabaati zibe ejjumba yange. Oli agamba nti mmwe mulidde sente zaki za gavumenti era mmwe mutulemesezaako ki gavumenti eriko. Kyokka nga gavumenti gye bagamba gy'olemezaako ye gavumenti essaawa eno gye tuli mu kugamba kyerina okukola ki okukyusa etteeka ebbi eririwo eryafuula abanyarwanda emmomboze mu nsi yaabwe nga tebalina walala we bayinza kulaga. Omuntu bw'obeera nga olina okubeerawo mu nsi eno, olina okubeera nga olina pulaani nti obaddewo otya era abaana bo bagenda kubeerawo batya n'abazzukulu. Bwe bobeera nga otunuula nga ensonga zo zitunuula ku kiti kyo ku nsonga yo gwe ng'omuntu ng'abaana bo tobatunuulidde waba ogenda baleka ne bwoba nga okaddiye ng'okuze otuuse emyaka egy'okuva mu nsi muno. Mu banyarwanda omuntu oyo bamwita gisambu. So buli munyarwanda yenna gy'ava n'akoma ensonga y'obunnansi emukwatako kyenkanyi nga buli muntu yenna bwe yandimukutteko ng'omuntu yenna omunnayuganda yandimukutteko. Olwaleero singa bagamba nti endagamuntu buli muntu yenna asaba obutuuze, gwe waliwo n'abantu abajja okulemerwa okusasula emitwalo 10 egy'okusaba obutuuze bakube certificate, naye nga ebintu bye bagamba okukola byennyini bimenya ki bimenya mateeka. So ensonga lwaki tuli mu kutambula nga tusisinkana abantu ab'enjawulo naddala ab'eggwanga lyaffe okuba nga tubasaba okuba nga bayimirira bawagire ensonga y'okukyusa akawaayiro kano akatuggyako obunnansi, y'ensonga ey'okubeera nga tunoonya obuwagizi mu ggwanga lyaffe abanyarwanda, okuba nga bawagira ensonga eno 100 ku 100, era n'abeerako omuntu yenna ayagala okubaako by'abagamba ng'ayagala kubannyonnyola oba okubasaba obululu oba obuwagizi bwonna mubeere nga buvaayo nga mumugamba ti ensonga gye tuyimiriddeko ey'obutuuze ng'oyimiridde wa, kabeere pulezidenti kabeere muntu yenna tetuli bannansi naye mumuyimiridde wa. Si bintu byakubeera awo nga batutwala mu mbeera gye baagalamu. Okusookera ddala abannayuganda abanyarwanda bannayuganda era bakolifayinga okubeera bannayuganda kubanga eggwanga Uganda eryabeerawo erya 1962 nga tufuna independence abanyarwanda baali wano. Tewabaawo muntu abawuddiisa abalowoozesa nti mwaze 86 oba 86 mwali wano nga mwe muli mu kukweka n'abantu abaali bagenda okukwata obuyinza. Beni singa mwali nga mwakajja mwandibadde mubakwekawo we mutaali. Tewaliwo
So muli bannayuganda era gavumenti kigikakatako okubanga mufuna buli kintu kyonna buli munnayuganda kyandibadde akola ki. Era Buganda ng'Obwakabaka bo bumanyi nti muli baki bannayuganda. Kyova olaba basobola n'okuyimirira maaso moja asobola okuyimirira n'annengera n'agamba nti gwoba okiikirira eggwanga ly'Abanyarwanda. Singa yali amanyi nti tetuli bannayuganda naye kennyini yandibadde talina nsonga lwaki ayita Oweekitiibwa Kayitana Simon okukiikirira Abanyarwanda. Kati nze nsobola ntya okukiikirira Abanyarwanda eggwanga ery'abantu emmomboze nga bali mu kubajjako bibanja byabwe, babajjako amataka gaabwe, nga babajjako national ID, babajjako obutuuze, nga embeera eyo omwana wo bw'aba ayagala genda kuba kyeyo ogenda mu nsi ez'ebweru tasobola kufuna passport. Nze nentuula ne ŋŋamba nti buli kimu kitambula bulungi. Tekisoboka. Kyova olaba nti tuyimusa olwaleero era tusanze emisanvu mingi nnyo okutuuka wano nti mu bintu bino bye tuba tutambulamu mulimu abantu abalabe abataagaliza Banyarwanda birungi, abagezaako okugenda nga batuteekerawo emisanvu, abamu nga baffe munnaayo Banyarwanda olw'okuba nti bali mu gavumenti ya Uganda eno eya NRM. Bo bawulira nti abantu b'e Nakaseeta mmwe temusaanidde kubeera baki bannayuganda. Abo be balabe baffe abasookera ddala nga bagamba nti ffe tujja tutambulira ku pamiti ng'ente ze batwala mu katale. Lwaki eggwanga ly'Abanyarwanda lye lirina okutambulira ku pamiti? Ebyo byonna bye bayita executive orders, ebyo bye bayita biki ebiwandiiko ebyo nti gundi yawandiise bw'anaaba nga taliiwo. Abantu baffe bali mu kwetta. Omuntu atunze ekibanja kye agenze wali asabye passport, ayagala omwana we agenda akuba ekyeyo mu Middle East ng'abalala bwe bagenda. Atuuse wali ssente bazimuggyeko bamaliriza bamugaye nti gwe genda ofune passport e Rwanda. E Rwanda gye bamusindika tamanyiiyo, talinaayo kibanja, talinaayo wa Luganda, tamanyi na waatandikira. Ne taata we tamanyiiyo, ne jjajja we yafa nga tamanyiiyo olunsi. Ezo ze nsonga ze tuli mu kusomesa Abanyarwanda. Okubeera nga tuyimirira ng'abasajja bakulu, bakazi bakulu mu nsonga eno nga twogera n'eddoboozi ery'omwanguka tituli bannayuganda era twetaaga eddembe lyaffe nga baki nga